tutandise n'ensonga z'abankuba kyeyo tezinnaba kubanga ziggwa. Obuvuuvuumo okukubagana n'okwogera ebisongovu wakati w'eggwanga lya Uganda ne Saudi Arabia tebinnaba kubanga biggwa. Wabula imbabuuzaako yonna gye musinziira okulaba videos zange zino nga bwe nabasuubiza nti nja kuba imbawa updates ku biki ebigenda mu maaso bannange ingezaako okuba nga ntuukiriza. Igwe ky'olina okukola kiri kimu kutwekuumirako atannaba kusubscribinga nkukakasa nti updates zino zigenda kuba nga zikuyitako munnange. Wabula gwe yasubscribinga edda wakola ekintu kirungi nnyo ojja kuba ofuna buli information gye tuteekayo. Bw'oba tewakwata ku notification bell kijja kutwalira obudde videos zino okuba nga ozifuna. Ky'olina okukola kiri kimu kwe kusubscribinga okwate ne kukade akada kukagenda kuyambako inti bagenda kuwa message bro tuteekayo updates ze weetaaga okumanya. Jukira nti tuteekayo ku buli kimu ekigenda maaso naddala ensonga z'abankuba kyeyo tetuzibuusa maaso kubanga munnange twetaaga okubimanya naddala nga ffe bankuba kyeyo biki ebigenda maaso mu bulamu bwaffe, biki ebigenda maaso mu nsi gye tukolera, biki ebigenda maaso mu bulamu bwabo baganda baffe. Ekyeyo kino nabagamba bangi bakifunamu abalala tebakifunamu, bangi bafunirayo ebizibu, bangi bafunirayo ssanyu. Wabula twagala tumanye tubeere nga tubigatta abafunye ensanyu n'abafunye obuzibu ebibaviiriddeko obuzibu biki era bigenda kugonjoobwa bitya. Abalina essanyu nabo tubeekuumirako okulaba nti nno essanyu lye bafunyemu tulishyalingako ne bannaffe abalala nabo munayi baddibwemu amaanyi bayongere okukola teekako n'okumanya ki kye baagala. Yenze Shila Adita ngenda kubanga imbaterayo akatambi akava ew'omubaka mu ggwanga erya Saudi Arabia ngawa obubaka eri bankuba kyeyo bonna era nga ababuulira ki ekigenda maaso ku ndagaano dirwe bagenda okugisayininga na lwaki ensonga lwaki endagaano eno eruddewo okuba nga bazzaako omukono. Akatambi kano tugenda kateekayo maaso kyenkusaba beera nga okawa amatu keekumireko okawuliriza bulungi nnyo oleme kusubwa update nemukankuddiremu akatambi kano kengenda okuterawo kawe amatu okeekumireko oleme kubanga osubwa information yonna yonna eri mu katambi kano. Akatambi kano kagenda kuyambira ddala naddala gwe nga nkuba kyeyo nga sinnaba kateekayo waneeno nkusaba obeere nga osubscribinga, likinga, commentinga ate era teweerabira katambi kano kalaba byonna bigenda kuba nga bikuyambako. Erinnya ne gy'osinziirira nabyo bigenda kuba bikulu nnyo mu katambi kaneeno. Katugendeko mu katambi kenjogerako nawe weewulirireko ebigambo bino tebivudde mu nze wabula bivudde mu mubaka omubaka mu ggwanga lya Saudi Arabia akola ku nsonga z'abankuba kyeyo yavuddemu obubaka buno gwe bayita Hassan yayogedde ebintu bineeno tubeere nga tubiwuliriza. Bankuba kyeyo mubaka wa Uganda Saudi Arabia Sheikh Sulaiman Guggwa asabye abakyalina omukisa okukolerayo okweyisa obulungi n'obutavumaganya kifaananyi kya Uganda. You have to do your work. Me, I'm with you, you know that. I'm supporting you, and I will still. Omuntu gwokolagana naye nga nawe akolagana nawe gwokola ki? Gwokolagana naye. Sheikh Guggwa abadde asinkanya bamu ku bawala abakubako ekyeyo mu ggwanga lino n'okutongoza ekitabo ekyawandiikibwa bamu ku bawala abaafuna mu kyeyo n'embeera zaakyo. Gwe kyekintu kyokka in life kyenkola with passion, kyenkola n'okwagala kwonna, but abakyala tutunuulira nnyo ssente. Kirungi nnyo naye ki ekirala kyeweegasseko kati? Asabye abawala bulijjo okuba abagumiikiriza n'okukekkereza ensimbi ze baba bakoze. Tosobola kufuna ssente nga tobonyeebonye. Tosobola kufuna ssente nga tokoze ki? Olina kubonaabona then okole ki? Omubuuza ku bagagga abagaggawala baatambula batya okusobola okufuna ssente. So ebintu ebyo mubigumiikirize nga Najjemba bwe yabagambye. Mulekerawo eriyo ebyobulimba gyebiri n'ebyaddala gyebiki naye gwe gamba nti nali zino ssente ezifuna kati nfuna omwezi gwange nfuna emiliyoni oba emitwalo 9 leka ngume nkoleyo contract yange emyaka 2 nzireyo ekanfuuke landlady. Abamu ku bawala abaafuna mu kyeyo nabo balomboza embeera gye baayitamu mu ggwanga lya Saudi Arabia. So nafuna ng'obutakaanya ne babosi bange
nenjagala ng'okugendanga ku office nga tebantwala tebasobola kuntwala because abantu bali batannyo police simanyi oba lwaki naye tebakwate office tesobola kuva eri nentuuka mu maka ambako okumanya bizibu kye tugenda okusanga naye tuyinza bivuunuka tutya. Akono akatambe kavudde direct okuva ew'omubaka gwe bayita Asani Gugwa. Omubaka oyo yakulira ensonga z'abankuba kyeyo mu ggwanga lino erya Saudi Arabia. Bwe obubaka bwawadde Uganda mwena abagenda okubanga mugenda ku kyo nammwe abagendedde era n'abategeeza nti contract tennabaguddamu ku renewalingibwa. Boogedde ku nsonga ez'abankuba kyeyo ne boogera ku biki ebinyigiriza bankuba kyeyo ne boogera biki bankuba kyeyo bye mulina okwekuumirako. Wabula nze nga Adita Eva nga bwe mumanyi sitera kubeera ku negative side naye olunaku olwaleero munzikirize imbeeko kyenjogera. Abantu baffe mu ggwanga lyaffe Uganda kirabika tebatutegeera tebannaba kubanga bategeera ensonga enkulu eziruma bankuba kyeyo. Lwaki njogedde bwe ntyo? Ensonga zonna omukulu zaayogeddeko akulira bankuba kyeyo mu ggwanga erya Saudi Arabia tetulabyemu nsonga nkulu kwezo bulijjo ze tubadde nga tukabye ebintu bingi nga ffe bankuba kyeyo era nga twagala omulanga gwaffe gubeere nga gutuuka ku abo bekikwatako ng'abo baguggwa bekikwatako nga tusuubira nti oba ebintu bino bwe tunaaba tubibagambe bagenda kubitegeera kubeera babiraba. Naye ekinnewunyisiza nti mu katambike ebintu ebyo tabyogeddeeko amakulu gali nti bayinza n'okulemererwa okuteeka into considerations ebintu abaana bye babadde bakayanako. So nga tusiiba tubagamba ensonga zino ezituluma muba temuzijjeewo abaana bakyakaabira ddala bakyabonaabonera ddala bagenda kwetamwa okukola bagenda kutya okukola ekigenda okuleeta obuzibu wakati w'amawanga abiri. Kigenda leetawo obuzibu wakati w'eggwanga lya Saudi n'eggwanga lya Uganda kireetewo obutakkanya wakati w'abakozi teekako ne bakama baabwe nti olw'ensonga ziri ensonga ze twayogerako ziganye okukolebwako ensonga enkulu ziganye okukolebwako ze twali twagala zibeere nga ze zisooka mu contract ze twali twagala zisindikibwa mu draft. Abantu bano bakimanye nti ebintu bye batukola n'ebituluma. Abantu bano bakimanye nti ebintu bye batukola tetubyagala. Abantu bano bakimanye nti tuli bantu bannaabwe however much nti ffe tuyina obulemu mu nsawo tuyina ebintu ebimu bye tutasobola kwetuusaako tetuyina busobozi eri bulamu bwaffe nga kyokka kye twagala babeere nga bamanya nti ensonga ebetuleese kujja kukolera omuntu waaba akooye okukola muleka agende ewaabwe. Bw'oba gwe akolera omukooye muleke omuzeeyo eitha muzeeyo ku woofiisi muzeeyo mu nsi gyava totta tomutta tokomya bulamu bwe oba tosolvinze ekizibu kubanga abakozi bonna kyekimu. Ono nga w'omwetamiddwa ne bwe banaakuba omulala naye ndojja kumwetamwa ekisinga. Bw'oba omwetamiddwa muleka agende, bw'oba omwetamiddwa muzeeyo tomutta. Ebintu ebyo tuba tubyogera ne twogera ku musaala nti omukozi akoledde bambi engeri yokka y'okumusima kwe kukwata ssente zakoledde n'ozimwajjukira tugenda okuva ewaka abamu nga balina obuvunaanyizibwa balina abaana balina ennyumba ez'okusasula abaana balina okusoma balina okulya balina okwambala balina abazadde abalwadde abazadde ab'okulabirira abamu ku ffe nga tulina bamulekwa tuzze okwekolerera tusuubira bwe tumala okukola omwezi nga guweddeko kwata ssente zange ozimpe. Ebintu bibeera mu contract ti omuntu omuwedde ofu omwana n'akola okuva ku makya paka lwaggulo n'akola okuva Monday paka Sunday n'akola okuva January paka December for good 2 years nga tawummudde namu. Ekyo kiba kikooya bulamu oba otassawozi z'obulamu bwo era n'okuwangaza kukubeera kutono ddala. Baganda baffe bangi n'okuwambibwa bawambibwa ne tugamba ebintu by'okubba ebibumba okubba emitima okubba ensigo mu bantu abajja okukola oba bankuba kyeyo ekintu ekyo kibeere nga kikoma ne tusaba respect ife ng'abakozi batuwa respect nga ffe tugiwa bakama baffe ne tusaba ebintu ebyenjawulo batulekere documents zaffe omwana abeere ne passport ye agyeterekere mazima ddala. Mulimu abaana abajja n'okukola n'amala okukola n'afundikira ayagala kudda ewaka mukama we passport nga yamubulako ekintu ekikyamu ennyo. Ngenda baterawo akatambi akamu mwana muwala ng'akugamba nti yagudde ku passport ya muna Uganda.
passport y'omunnayuganda jjukira ye yajja kukola naye awantu we yajja okukola yabadde yeefulukuta n'agwa ku passport ya munnayuganda munne naye nga jjukira omunnayuganda oyo passport gyaguddeko taliwo ate nga incident bweziti zize zituukawo abaana bangi nnyo passport zaabwe bakama baabwe bazookya katugenda ku mwaka akatambi kenjogerako aka passport okeewulirireko naawe ojja kumanya ki kyetegeeza katugendeko mu katambi wabula teweerabira subscribinga ku likinga ku commentinga ate era notification bell togirabira katugendeko mu katambi kati ninnyo tukomewo olunaku lwaleero ngudde ku passport ya munnayuganda waliyo akantu kalinga ka kolido wabaddengayo ensawo wabaddengayo ebintu buli kimu era nensalawo nti kankeere mpange bulungi ebintu ebyo wengwiridde ku passport ya munnayuganda munnange nkankanye amanya nga soma emirundi gye mutamanyi eryaguddeko ku kintu ekyo osobola okukitegeera engeri gye tuli mu nnyumba enfunda nkutteko ebintu bibiri place of birth nenkwata n'amannya ge naye gwe wenna nga gw'oli eyo nga gwe hakumuza siteera nga place of birth kazo mbadde nkusaba jjamu minbox yange ombulire ku details eziri mu nnyumba eno gwe wenna ow'omukwano ab'eŋŋanda nga muludde okuwuliza omuntu wammwe gwe bali bayita hakumuza siteera bambi mujje mu inbox yange mujje mu inbox yange sibadde na ssimu n'andikubye ebifaananyi naye sibadde na ssimu ensomye mannya era n'ebyokupanga sipanze mbisuddesudde n'envaayo olw'okuba nti abakulu badde bafulumyemu bagenzi ate nga tuliwo n'abaana era abaana tebasomye mbipanzepanze n'embizaayo baleme kumanya nti nina kye nnalabye naye ntidde naye ate saagala kubalaga nti nina kye ndabye ahumuza gwe weka gwagenda okungumya ne famire membazo famire membabo bonna n'ab'emikwano bo bw'olina nga gwe wenna oli wali omanyi ahumuza siteera nga press birth ye eri kazo bambi gyamu inbox yange mwe mweka mwabalina okungumya bw'obanga ekintu ekyatwala muganda waffe okutoloka oba okumujja mu bulamu bw'ensi eno nsobola okyewagama nange nsobola ova mu nnyumba eno nkwegayiridde ahumuza siteera woba gy'oli naawe wenna yali amumanyi ng'oludde omuwuliza bw'oba omuwuliza nga gy'ali mujje mu inbox yange essaawa zino mwe mweka mwe bennina okunnyamba mu nju eno bambi munnyambe essaawa 24 ahumuza nja kuba vidiyo eno njijjayo ndowooza mwana muwala oyo naawe omuwulidde bulungi ng'ayogera ku nsonga za passport kyova olaba ngambye nti nno ebintu bino bye tusaba bibeere nga biteekebwa mu contract exactly things bye biba biteekebwamu kubanga tulowooza nti bijja kutuyamba in one way or the other kiyambeko bakama baffe naffe kituyambe teekako n'ensi gye tuva zituyambe nti omwana wakeera ku makya najja okukolera don't abduct her staffs don't confiscate her staffs omugjeeko passport omugjeeko national ID omugjeeko buli kimu okiterese olinga agamba nti omuntu gw'oyina ono ali permanently owned by you ebintu ng'ebyo tetubyagala so wano tukabira gavumenti webibanga ebyokuzaako contract biganye musooke mulindeko impaka omuwala bwe gakkiriza amateeka ge bamuwadde impaka ngakkiriza ensendera zonna z'ekyanga olunaku lwaleero ne Ethiopia yeegasse ku ezo ensi eziri mu kwekyanga olw'okuteekawo amateeka amapya agalina okufuga abantu baabwe bebabawa kireetedde Saudi Arabia okuva mu mbeera so nze ndowooza nti ensi ffenna bwe tuneekwata ewamu ne tukkaanya ku kintu ekimu era ne tukiremerako abantu baneero bajja kukyuka gw'olowooza ki kammanyi ki ky'olowooza mu katambi kano nga weeyambisa comment section commenting out tewera kusubscribinga my dear kwata ku notification bell videos neno zirabe n'obwegendeeza ate era munange ozilikinge nsigale yinze Shila Adita imbagala nnyo see you in my next video.